Ekiroto kya sister kwali kufuna musajja nga munyankole. Katonda abimukolera, agwa ku musajja nga munyankole, ava ku musajja. Ekiroto kya sister kyali kya kufuna musajja nga munyankole. Katonda abikola, agwa ku musajja nga munyankole, agwa ku musajja nga ava mu famire ey'amaanyi, nga famire eyo bebamu ku balina agafa agasava mu gavumenti etutwala wano ekyaddondo. N'agamba nti Mukama onjagadde, nga ddala awulira nga atuuse mu ggulu emukono. Batambula emyaka mu bufumbo bwabwe. Bino bye tutambulira ku mitimbagano. Azuula nti omusajja gwe yafumbirwa, bye yamulaga, obulamu bwe batambuliddemu bwonna bwonna buli fake. Mulala okuva ku ki? Okuva ku mannya okudda ku ggwanga. Lwaki mbyogera? Njagala aka love story kano okawa obudde. Ku nkomero ya byonna oyambale engatto za sister. Bw'obeera gwe mu mbeera eno sister gy'atubiriddemu kati, ng'azudde nti omusajja gwe yaloota okufumbirwa newankubadde yalabikanga gwafumbiddwa, naye bigenza okutuuka ng'omusajja ali completely different. Oyinza kukola otya? Ndi mwana wangulu naye yakulira era yazaalibwa mu Buganda, so oluganda lwange olunakyamakyama bambi ojja kunsonyiwa, siri Muganda. So Mr. Suzy, ndi mwana wa buwala mu baana abalenzi kale tuli baana 9 naye nze omwana omuwala, kugamba abalenzi bali baana 8. So ate nga ndi mwana wa 4 mu famire y'amange n'ekitange, era nga ffe tuli baana abaakuzibwa maama, abamu muyite single mother. Si kuba nti baali bayawukana oba omu yali yafa, nedda, naye lwa mbeera y'ensi eno oluusi etuuka mu bazadde baffe oba ku muntu yenna yenna, omuntu n'afuukira awo single mother, naye nga tekyandibadde wa single mother oba nkiyite entya. Nakuzibwa ne mmange era twagula ne maama nga yatulabirira, nga yatuliisa, nga yatusomesa olw'embeera ya kitaffe. Kitaffe yali mulwadde era obwo obulwadde bwamusumbuwa nnyo, almost oba kangamba obulamu bwe bwonna obwo obufumbo kubeera we baamala okukita ne maama, taata n'atereera, naye era byonna byava ku ebintu by'ekika kika ebyo, traditional issues oba kyembanki oba kiweto wembankyogera. So Mr. Simon, twakula mu nnaku ey'amaanyi, abaalinga abagagga nga taata tannalwala, abaalinga mu mbeera kale wadde yali ya mu kyalo, naye at least yali yeegombesa, era ng'omuntu agamba famire ya gundi bambi bali mu mbeera nnungi. So taata embeera bwe yakyuka, maama n'atandika obonaabona nga tetusobola kubeera n'ewaffe olw'embeera lya taata. Taata wange yali yalwala obulwadde bw'omutwe. So maama n'abanga yagendako okwewaabwe nze wempita mu Bukojja, n'abeerayo ngeri bwe yali, si mwana like nga maama aliyo, si ye yali amuzaala. Nze gwempita jjajjaga si ye yali yamuzaala. Maami embeera teyatambula bulungi, bambi n'asalawo apangise atandike embeera empya oba life empya eya single. Maama n'atukuza. Mu kutukuza omwo maama yatugambanga, baana bange njagala musome, ka buli bwatutuuza wansi ng'agamba singa nasoma, mbu singa ye yasoma teyandiyise mu mbeera ey'obugubi, ey'okusekerebwa, buli mbeera yonna gye yayitamu ye yakirabanga kyajja lwakuba teyasoma, lwakuba yali mupakasi. Maama waffe ng'apakasa, ng'era tukeera ku makya abaali bavuddevuddemu nga tukeera ku makya 12:00, maama nga tutwala ne tulima
gy'abaafunyeyo gye bayita obupakasi nga tugenda nga tulima kumala essaawa 12 ku ssaawa emu ne tuvaayo ne tujja ne tunaaba speed bino ebyokunaaba bigera nti ebisomero za gavumenti Mr. Sozo bikitegeera tebafaayo nnyo oba omwana atuuse essaawa 2 oba omwana atuuse essaawa 1:30 nga bo tebafaayo. So yeyo embeera gye twakulanga naddala ffe okuva ku namba 2 paka kwasembayo kuba ye omukulu bwe yatuuka mu siniya awo waliwo member of parliament eyamukwatako bambi n'amusomesa paka mu siniya 4 awo olumala gavumenti okuva mu siniya 4 paka mu university yasoma olw'ekisa kya Katonda mu kuyita mu bya gavumenti programs ebyo oba tubiyite oba sponsorship bambi eyamusomesa kati ffe abato bambi twapambana ne mange maffe teyatusuula twabeerawo nnyo okubeera nga nze nali mwana omuwala mu baana abalenzi. Maama wange buli bwe yantunuuliranga nga nvaako ku ssomero nga ngamba mwana wange weebale kusoma, mwana wange njagala osome. Bwe natuuka mu P7 maama yakirabanga oba ki kuba bambi nasoma ndi mukulu. Imagine P7 nakituula nina emyaka 15. Bwe natuulira we natuulira P7 maama yasanyuka nnyo kugamba ng'alaba embeera gye twali tuyitamu eno taamu ogisomye ettako tosomye ebikoze bitya. Okubeera nga nze nali maze P7 maama yalabanga ekyamagero eri obulamu bwe kunze omwana omuwala kuba nali mize n'amabeere by that time. That was 20. Sijja kwogera abantu bajja kumbala emyaka. So awo we namala maama wange nangamba kati mwana wange ogenda mu secondary naye nkusaba bambi nga woogumye n'omalako P7 nyamba nsome osome omalirizeeko senior 4 oba oliawo n'omaliriza senior 4 mukulu wammwe ajja kuba afunye ku kasente era nange nawuliriza mmange bambi n'antwala ku ssomero. Oyobeera essomero lyali lya gavumenti oba lyali lya muntu kuba twali tusasula ssente ntono newankubadde by that time zaali ssente nnyingi 2019 awo ebyo 2009 nga tusasula $3,000 bambi nga maama wange agamba eryo ssomero ye yajja okusobola era nga tupakasa ewaffe tuli bantu ba bikajjo oba tuli kumpi ne kampuni y'ebikajjo nga tugenda nga tulima mu bikajjo ebyo during holiday tusobole okufuna bambi school fees for the next term era nga tugenda maama n'agenda naffe abaali bakuzekuzeemuuko kuba bo balinga balaba omuntu akuzekuzeemuuko ne bamuwa omulimu. So ne tuba nga twayitamu eyo embeera ey'obugubi okumanya abaana abawala twerabira mangu. Mba ntuuka mu senior 2 nga wabaawo Mr. D. Dembelyo Properties and Associates tukujjukiza ku estate eri Bulamu Jeza ku Lwemityana ziri kilomita 2 ove ku Koraso tuke ku estate. Amazzi n'amasanyalaze mu nfo 5 nga yakyapa ku $13,000,000 ez'ensimbi za Uganda. Njala kutegeeza nti ng'olina ekibuuzo kyonna ku nsonga ez'ettaka otuuse. Dembelyo Properties and Associates nga bulaba ku screen namba ezo zifune bakulagirire office bw'obanga osobola ogendayo mu buntu westule ogende ku office. Bw'obanga osobola okubakubira ku masimu ku WhatsApp mwogere Madam Nancha Beatrice akulindiridde okubulira ebisingawo ku estate ye Bulamu Jeza n'ettaka ery'enjawulo mu bitundu eby'enjawulo n'ensonga zonna ezikugulumbya omutwe ku by'ettaka. Ajja kubanga Madam Nancha Beatrice akuwa obuweereza obw'ekikugu ddala. Oba kamuyite ddi nga ddi ng'ajja ng'ayitira ku mukwano gwe bali bayita emu nga emu aŋŋamba mbu anti gundi omanyi ddi akwegombye ebikoze bitya awo ng'aŋŋamba maama wange anaawulira atya ng'aŋŋaana Mr. Sozi ng'aŋŋaana ng'omuvubuka ayiwa ssente ng'ampa $5,000 ng'ampa $10,000 olwo yampa $15,000 nendaba nga maama nze ntuuse gye ndaga awo
nga nzikiriza ndi mu senior 2 nerabidde okukaba kamange senior 2 first term awo ne tukyamuka okumanya oba nali ki mu third term awo eya senior 2 tetugenze kutundula vanilla Mr. Soz nga tugenda nga tutundula vanilla nga tumutundulira wa oyo Mr. D teyali wa mu kitundu wabula nga oyo mukwano gwe emu ye yali owo mu kitundu kati nga ddi oyo avaayo eyo gye yali abeera nga Jane waffe awali mukwano gwe emu olwo nga tugenda nga ruumu ya emu ye yalinga oba nkiyite nkozesa ekigambo ki oba yalinga meeting center yaffe kati lwali olwo nga Mr. D yajja nga ndeetedde ebintu bingi ebyokulya ebyokunywa bikoze bitya nga nange nga nfuluma ndi mu senior 2 third term nga tugenda tetukungudde vanilla nze yali yasuubiza mmange tisirikola nsobi nga tutundula vanilla nga maama olugambo lumutuukako mbu maama wagundi oli awo muwala awo twamulabye ne gundi ne Mr. D maama n'asirika maama teyanyiga teyakola ki kati ye kyeyakola nga ye kyeyakola ye kyensuubira nti ye kyeyakola yagamba ono kamukwate lubona nze mwennyini ndoke nkakase mbuddala muwala wange ayonoonese era nga tuteesa lunaku olwokubiri nga tusisinkana ne Mr. D ng'olwo simanyi nti maama yali oba kigambe ntya nga maama yalinga ataddeko kale amaaso obejjojo babikoze bitya ebyo kati maama n'atukwata Mr. D n'abooka n'agenda nensigala ku kibooko awo maama ampisizaamu oluyi maama ayombye maama akaabye maama akutte not ejambi axe. What is axe in Luganda? Embazzi. Mama nayagala okuntema kati mu kwagala okuntema n'embazzi nembuuka nti mukwetaasa nembuuka okuba nakozesa maanyi amangi nembuuka nti nkwate embazzi mama n'agweri mu kugwa eri maama wange n'akaaba nanga omwana wange ankubye bikoze bitya maama nayingira mu depression yawo pressure bikoze bitya erinne bamututte mu ddwaliro amazeyo wiiki namba naye nga pressure eyo ani agireese muwala we gwalina omu yekka mu nsi ya Mukama nga yamuleetedde pressure okulinnya. Ekintu ekyo kyannuma nnyo okubeera nti maama wange yatuukamu eyo embeera nga nze eyali agimutaddemu nendayira neŋŋamba siiriddamu okwagala musajja yenna mu bulamu bwange bwonna pozzi ng'ekiseera kituuse nga maliriza okusoma era nali nkituukiriza so okuva mu senior 2 Mr. Suzy saddamu kubeera ne boyfriend oba musajja oba bestie nga mulenzi saddamu. I concentrated mu bitabo byange nensoma nentuuka mu senior 4 bwe natuuka mu senior 4 olwo mukulu waffe oli olwedde yali amaze ebyokusoma kwekangamba ebya university bye yali abimaze ng'alinamu kasente bambi awo atawo maama Mukama n'addamu essaala lya maama n'abanga yatandika okubeera mu mbeera eyeyagaza. Oyo muganda wange bambi nga atufaako era paka nakati atufaako era we are so proud of him. Mukama Katonda amumpeera ekyasinga okwagala. Oyo bro wange nankwata nansomesa senior 5 ne senior 6 bwe natuuka mu kiseera kya university ye ayagala nti nsome obusomesa ate nze nakula nkimanyi nti abasomesa tebaba na ssente bambi banansonyiwa naye nga nze nakula nkimanyi nti tebaba na ssente era nga kye nnina mu birowoozo byange
so baba we yaŋŋamba nti olina ogenda mu bya education era kituufu ne tugenda ne Makerere ne tuwandiika buli kimu nga yagamba education mu byonna bye nawandiika education yali erina kubeera first. Era nalindi awo nga bampadde education amazima Katonda mu ggulu Mr. Sozi nagaana ogenda okusoma obusomesa neŋŋamba if it is okutwala busomesa sigenda neŋŋaana. So I did a mistake era ewo obwali mistake neŋŋaana opportunity gye nali nfunye nenjigaana. Olwo nga kiki ekyensigula nga nina friend wange yali mu kibuga omwo gwe namala naye senior 6 bambi Olivia. In case onaawulira eddoboozi lyange ng'olimanyi bambi thank you so much for being a good friend. Oyo friend wange yali yaŋŋambako nti olaba ng'ekyalo kikulemye jangu mu kibuga tupambane. Ye already yali alinayo omulimu gwakola, yali atunda bizigo nga opposite Nsambya Barracks Nsambya awo agayisa Barracks oba yaliwa Nsambya Kibuli kyali mu Kibuli wamma yali akola mu Kibuli Nsambya awo makati awo. Omwana oyo nga mugamba mwana Olivia ekyalo kinnemye naye nga ekyalo tekinnemye wabula nga njagala kudduka brother wange ali mu kunkaka nti nzireyo semini ngende nsome obusomesa nga ndaba ogenda nsome nyonone fees tuition we ate nga nze ekintu sikyagala nedda wakiri ŋŋaana nga nkubira Olivia essimu nga Olivia ndagirira tyo nga Olivia ngamba tekiri ne mugamba sirina ssente bambi omwana oyo yampeereza ssente yampaga mu kitundu olwo ngamba zete ogumu ekitundu zintuusa bulungi eyo. Bandi awo nga ntuuse Kibuliya nga ntuuse nga mbeerayo wiiki emu wiiki ey'okubiri omwezi ogugusooka ogwokubiri naye ng'oyo mukwano gwange bambi buli lunaku ampaayo nusu 2,200 nga ngamba nti God ezo ssente bambi zitereke zikubeeremu. Man, so such a good friend. Kati awo ne tutuuka ekiseera omulimu ogwo ne gwonooneka. Simanyi oba kyava kuki wabula bosi we yali afande kuba yali ng'ajja nga yambadde buyunifomu obwo obw'abafande omujaasi nno nga mugamba face to face nga mugamba Olivia I don't need you anymore. Pack your things, go back to your village. Awo n'olokola ab'ekitobero. Masses Quality Beddings enansana ku mastowa opposite stage y'ekyebando wansi wa Epic Motel njala kutegeeza nti tonoonya bintu by'owetaaga kwesa mu kisenge kyo. Bedroom things, bedroom stuff ojja kubanga byonna obisanga ku Masses Quality Beddings. Mifaliso, masuka, blanket, duvet, pillow cases, mosquito nets, carpets, doormats, ironing boards, night, buli kye weetaaga okubeera nakyo mu kisenge njala kutegeeza nti bakirina mu bujjuvu. Kale ku screen nga boolaba namba za Madamu Masi, mubuuzeeko muwuliziganye bulungi akulagirira ebisingawo akuweereza ebifaananyi olondewo kyoyagala mukkaanye akole delivery kibe nga kiggwa. Pack your things, go back to your village. Awo n'olokola ab'ekitobero. Nze mu kibuga siinaamu omuntu wange yenna gwe mmanyi. N'okugamba nti okutegeera ekibuga nga nakyo kitegeera. So the only option I had was to pack my things going back to my village in Kyagwe. Nange kye nakola Mr. Sozi nga mpakinga ebyange nga oliye nga boyfriend wajja yali alina boyfriend yali yamufuna dda nga boyfriend wajja nga bakwata ebyabwe nga bagenda nga boyfriend we ampa 2,000 naye nampa 1,000 nga nzirayo ewaffe Kyagwe nga mbeerayo nga mbaana kamalayo myezi 3 ku 4 awo nga tuli mu nnimiro tuli mu kubyala lumonde nga mpulira
ku radio Simba ngeeranga oyo musajja sirimwerabire ndawula oyo omwami gwe bayita Ndawula yali asoma nnyo amawulire ku radio Simba ng'asoma ng'agamba beetaagayo abakozi abasobola okukola bino receptionist this man cashier distributor bikoze bitya ng'agamba maama nze kye nalinga nninda buli nnaku mukama akimpadde nga nkoppa enamba ng'agamba maama nfunye omulimu ngenda mu kibuga maama ngamba ogenda mu kibuga ogenda tandikirawa tolina omuntu weyenayena nimugamba maama it's okay tekirina tabbu kati nga maama abuuza ate kati transport ogenda mujjawa nimugamba maama nja kuyiiya naye nga nja kuyiiyawa naye sina boyfriend kuba nze mu bulamu bwange bwonna naye nagaana okuddamu okubeera mu love affairs n'omuntu yenna okusinziira ku kinalina tuusa maama wange because of love issues naye mbiva nga sirina alina muntu yenna gwe nsobola ogamba nti onagenda kumpaseti nange kyenakola I used the advantage of mom not knowing how to read. Nenkwata essimu ya maama nga nze mmanyi pin code ya mobile money nga ngenda ku mobile money nga nkebera ku ssimu ya maama nga maama alinamu emitwalo 10 oba ozali 13 nga ngamba no ajja kundaba kimafiya ng'enjogera yakati naye kye nakola nga nkwata essimu nga ngenda nga nzijjako emitwalo 8 olwo nga manyi emitwalo 8 zigenda kuntuusa mu kibuga transport ne ssente balize bali bansabye eza kampuni neza passport passport photos bikoze biti ebyo byonna nga mbibaze nga nkwata nga ngamba maama kangende njiige obulamu amala ngamba it's okay genda but you take care yawe kuumi mwana wange tokola nsobi nga ngenda natuukayo nga bye nasangayo byali birala byakutembeeya nga ntandika okutembeeya nga bagamba nti wiiki emu weeks 2 nga ntembeeya wiiki emu teyafuuka mwaka gumu n'ekitundu newankubadde ng'era namala nenkifunamu nno kuba bamala ne bankuza bambi ne banteeka mu position ya receptionist nenvaawo okwo mu mwaka gumu nenvaawo ne bantwala mu simanyi ebya accounting department weebityo era nagenda ovaayo nga ndi mu eyo department awo wewali ensonga yange awo wenatandikira okugwate mu mukwano ate ogunfuukidde akabasasaawa zino ogundeetedde stress ebirowoozo bingi nnyo being traumatized kugamba ndi awo wenjagalira amagezi go Mr. Sozi awamu n'abawuliza abo mweyo process okubeera nga naye nafunayo omulimu mwe nafuniramu n'omuntu wange kati bwendi naye katumuyite Mr. T oba kale katumuyite Mr. S oyo Mr. S nga tubeera naye nga tusisinkana nga ngamba kale mmulye ne ngamba kati ate ki kati nina ssente nfuna ssente mwami wange nsobola omuweerezaayo akatwalo w'abansabidde chill they know resolve my love and then we concentrate mu byobufumbo awo nga ndaba nkuza awo nga mpezeza emyaka 27 nga ndaba kyokka kyensigazaako okufuna omuntu wange. Can you imagine Mr. Suzy okuva mu nga ndi mu senior 2 paka wano juzi waneeno nga siddangamu kutundula vanira kugenda mu kusinza oba mu kutendereza n'omuntu yenna nga kiri eri kyenatuusa maama wange nga kyekinnemu kanentuuka kati we najja mu kibuga omwo nenfuna oyo Mr. S neŋŋamba nenda kati nkuze nange kanfune omuntu wange oyo Mr. S yajja mu ngeri ey'okunnimba nangamba nti ndi musajja munyankole by the way nze we nakulira nayagala nnyo abasajja abanyankole
nakola ekyo nkiraba nga muli eri bempulira kuba n'oyo Mr. D yali musajja kale teyali Munyankole naye yali mu Western oba yali mu Kigo oba yali mu ki kale nga nze nga ndaba nga basajja balungi nga ndaba products zaabwe njogera ku baana baabwe nga baana balungi bikoze kale nze nenkula nga ngamba nti nze njagala musajja nga mu Western njagala musajja nga si wa mu kyalo nze okusinziira mu mbeera gye nayitamu ey'okubeera mu kyalo nga twayita mu mbeera ey'obugubi nakula saagala musajja yenna nga wa mu kyalo oba abeerawa naye nga wa mu kyalo ng'ekyo sikyagala kati ono Mr. S we yajja mu bulamu bwange naŋŋamba nga bw'ali mu Western kale nga bw'omulaba enkula ye yaba Western face nnyindo bikoze biti ebyo nga mulabye ddala atala mu Western nga n'olulimi lwa kale waba ayogera kale olabye ddala nti ebigambo bye engeri wakyogeramu kiringa bali eri aba Western neŋŋamba Mukama weebale you've answered my prayers after a long time of praying nembeera awo netugwa mu mukwano awo zaali 2017 ya 2017 awo netugwa mu mukwano ogw'amaanyi oyo mwami kale bambi yayita mukunkwana bambi yakozesa obulimba obungi obuli mu kunsumbuwa saawa zino nze gye nali simanyi yajja mu kifaananyi ekyokubeera nti ewaabwe bantu bagagga mwana wa mugagga omu kale abakulu b'omu gavumenti yaffe ey'e Uganda saawa zino era nga namwogedde saawa zino omuntu ayinza kugamba wabula abasajja geyeena namba 2 ey'omunsi eno kati muli eri nendaba nga banange ngudde mu kintu remember nali neekuumye kasagala kudisappointinga mami wange kale ne baganda bange n'ekitange lwakuba kati yatereera bulungi nnyo sinsi yaddayo mu kyalo ewaffe n'atereera ddala eŋŋamba ate ewaffe baagala bintu by'okusasula ebyo ebintu by'okufe tubiyita maali so kati awo nalabira ddala nga ofunye omwana w'omugagga kasita mugamba nti genda ewaffe ne bamusabayo gye bamusabye taata we mugagga bajja kukolaki bajja bisasula ngangwa mu mukwano nga tubeerawo nenfuna olubuto lw'omwana waffe oyo gwe tulina mu kumufuna naŋŋamba nti ayagala kujjako ewaffe ne mugamba it's okay woba oyagala okubeera okujjako ewaffe it's okay naye waffe omukyala wabanga ali lubuto omwami tajja waka kangambe culture yaffe bweto bweri katugeze bino bye bagamba nti omwana okwanjulwa simanyi embaga ewaffe omuwala wabanga ali lubuto ebyo tebabikola ne mugamba nedda tekijja kusoboka we naaba nsumulukuse tujja genda naye waffe tebakkiriza nja kuba nkoze ensobi ey'amaanyi kale tuyisobola okikweka naye ne reality ndi lubuto newankubadde nga terunalabika naye kijja kuba kibi kuba it is our culture abivaako ne tubeerawo nenzaala gw'omukisa omubi nayitira nalemererwa ozaalo normally nengenda mu theatre nenvaayo Mukama mulungi nti twavaayo ffenna tuli balamu kati ne batuwa wiiki emu kubeera mu ddwaliro kati omwami wange nga talinayo muntu we kale nga tuzzeeko emabega omwami wange yabambi yali yagaana okundaga omuntu we oba nali musiru Mr. Sozi era ddala ndi musiru nali era nkyali musiru oba buli wentuulaawo era nkyevuma nti nali musiru okubeera n'omuntu akabanga konna myaka nga5 naye nga buli bwakugamba buli we namugambanga nti bannange twalaako okwewammwe kale manyeeko omuntu wammwe yenna ng'oyo omwami agaana ng'awoza kimu ti ye maama we taliiyo kati ani ajja okundabirira like
who will welcome me ani ajo kunanya something like that oluganda nalo lwonsombwa munanzonyo mbu ani ajo kuku welcoming those words nange nemba musiro nange nenzikiriza netubeera katubona tuukaawo mu kuzaala twali tubeera wala newaabwe ewaabwe wala nnyo kuba twali eyo mu Eastern eyo ate musajja weeno. Aisha Najjemba Furniture Mart ebbanda mba nkutegeeza ku bakabaka ba furniture. Tulina promotion omwezi guno gutambudde guggwako, oyina omukisa okufuna ekibajja ekyekirooto kyo nga kisaliddwako ebitundu 5 ku 10, 50% discount. Kakasa nti osima ekibajja ekyo bwe kiba kya miliyoni 2 ogenda kusasula emiliyoni 1, kya miliyoni 5 ogenda kubanga osasula emiliyoni 2 n'ekitundu, kya kakadde ogenda kusasula 5 mu mwezi guno gwolaba oguli mu kuggwako. Kakati tugamba nti munoonye ku namba nga bwolaba ku screen ayinemu yokka muwuliziganye okumanya ebisingawo, so nga ate naawe ssente tozirina ezaawamu kwesa omukisa guno gwa discount eno okole booking yo okole deposit yesooka mu mwezi guno ojja kuba newankubadde onoosasula emyezi ng'ebiri 3 nga guli mu maaso nga munaba mukoze payment plan n'ojja kuba oli mu promotion wakati. Kale nno okugenda ku showroom ebbanda bw'otuuka ebbanda wali ekipande kya Nabisunsa Girls, then side endala ojja kulaba Aisha Najjemba Furniture Mart kyama okumanya ebisingawo. Mbu ani ajo kuku welcoming those words nange nemba musiro nange nenzikiriza netubeera katubona tuukaawo mu kuzaala twali tubeera wala newaabwe ewaabwe wala nnyo kuba twali eyo mu Eastern eyo ate musajja weeno asala lwera. So bwe baatuuka okunongoosa nempita maami wange. The fact being tuli bangolo era tetulina buko, mami wange yasituka najja mu ddwaliro gye nali. Omwami wange yali andabirira, kati mami wange najja ne babanga bandabirira abantu babiri ye n'omwami wange waffe tetulina buko ewaffe. Naye jjukira omwami oyo yali yaŋŋamba nti mugundi muki mu Western ate simanyi oba Western tebalina nawo buko, tesimanyi awo kubaffe waffe mami yajjanga era nga n'oyo mwami naye nga waali kugamba nga naye akitwala nti kintu kiri awo kiri simple nga ye alaga nti ekwabwe nabo tebalina buko. Netubeerawo nempona neŋŋenda ewange ne mmange n'addayo ewaabweyo ewaka ewaffe eyo mu Kyaggwe. Twali tuli awo omwana nga yakaweza emyezi oba 6 ye muno 6 zaawera ndowooza myezi 3 ku 4 nentandika okufuna complications. Mu kufuna complications ezo nze netugenda mu scan zizaawera nno neno oba ne scan ze Uganda zabaaki balaganga nti nze nina fibroids. Nagenda no mu scan eziwera noza nga malwaliro nga ndowooza they were 3 to 4 there naye nga bonna bagamba nti nina fibroids. Kati mu kutya okungi nti bali bakamala okunongosa omwana saayagala kuddamu ate mu theatre mbu ate banongose fibroids. Neŋŋamba if waliwo egonda endala yonna gye tusobola okozesa gye tuba tukozesa ne tuyingira mu habo. Bano abantu abatunda bihabo abo bannange bantu mmwe Mukama abasonyiwe. Kale sijja gamba nti Mukama abasonyiwe kuba ebyange ate byali biralamu tebyalina fibroid. Kugamba kale nze lwakuba nagendayo nga yali alina fibroids netukola eddagala netunywa eddagala. Bambi ono Mr. S omwami wange bambi yanfaako bambi essente ze yanteekamu Mukama Katonda yekka bannange. Wabanga teyali musajja umugumiikiriza na musajja afaayo singa saawa zino oba ndi mufu oba nandibaddewa kuba nanywanga amaddagala ago
bano abasajja bakulukulu simanyi ba Rashid Lukwago bikoze bitya buli bwe tulaba ku TV ng'alanga bw'awonya ekizimba omwami wange ng'atuukayo musajja oli yanfaako musajja oli yanfaako n'atuuka ekiseera nga naye alaba nti byonna byakola nga tewali change, so things were just worsening. Nga buli we nanywanga amaddagala ago ng'ate obulumi bwonnuma nga mbula n'okufa. Kale sisobola binnyonnyola byonna engeri obulumi bwe nayitamu. Awo we mwebaliza newankubadde nga yannyiiza era paka ssaawa zino ne musunguwavu gy'ali naye ku ky'okugamba okufaayo eri obulamu bw'omukyala we bambi yanfaako nnyo. So ekiseera kyatuuka nange mwennyini nenzikiriza mbu if it is fibroid mbu okugenda mu theatre nga ye solution kaŋŋendeyo. Nenkwata omwana wange neŋŋenda ewaffe neŋŋamba maama newaddeyo. Omwami bambi teyandekerera n'asindika ssente ne bantwala mu ddwaliro. Ne baddamu omwana yali awezezaawo myezi 7 ndowooza. Ne bagenda ne baddamu bambi ne banongoosa. Mu kunnongoosa bambi banjigyamu byesiyinza kwogera awo obukyafu obungi ennyo. Ne bakizuula nti baali bandekamu ekikotoni. Bo abasawo mu lipooti yaabwe bagamba nti basangamu kotoni. Katawo kye neebuuza oba eddwaliro amalwaliro agamu sijja gamba gonna n'abasawo abamu oba kiki kye baba bafa omuntu mumulekamu mutya kotoni ne muleka mu lubuto lw'omuntu kotoni okukuba kwerabira kikaaki kyokka nga muba bantu bangi sikugamba nti omuntu omu yabeera ku mulwadde muba bantu bangi naye omuntu ne mumulekamu kotoni era musawo gwe newendiba nkusisinkanye nga nina akayinja nga nkyakujjukira singa mba nkyakujjukira nsobola n'okukuba ekiyinja ku feesi kuwakyo wantuusaako tekyali kyangu. So mukama kanveewaawo mukama nannyamba ekyo ekigundi ne bakijjamu nempona nenkomawo ewaffe ne banzijanjaba bulungi nempona nenzirayo ewange oba mu bufumbo bwange. Naddayo mu bufumbo bwange lebera ebintu byatambula bulungi. Omwana aba aweza emyaka 2. Omwami wange oyo Mr. S naŋŋamba mbu ayagala ŋŋende ebweru. Kyenva mubuuza lwaki oyagala ŋŋende ebweru ate nga gwe wandigenze ebweru kuba naawe olaba ndi muntu wa kiso tebasobola kunzikiriza. Naŋŋamba nedda bajja kukkiriza okumanya teri Mr. Sozi teri alumirirwa nga talina kigendererwa. Oli omusajja n'ansomera awo n'agamba nedda agenda ebweru bikoze bitya mami wajja kubeera n'omwana wo. Banange the fact is nze nali sisuubira era nga sikirootangako nti nsobola okuleka omwana wange tinenjija eno mu mawanga. Kale nga sikirowoozangako n'olunaku wadde n'olunaku n'olumu. Naye lwakuba nali maze ewaka omwaka gumu n'ekitundu nga sikola awo ne ŋŋamba okay let me use that chance ye waba kyayagadde kanzikirize. Ne ye mwennyini n'ankwata n'antwala ku kampuni era kampuni eyo nemusaba byonna n'abiwaayo okumanya oli omusajja era alina ekigendererwa n'abisasula byonna awo ne tutandika process mu myezi 5. Mr. Sozi nali maliriza process yonna nga ninnya nga njija nga nkuba ekyeyo kyange nga tubeerawo bulungi twogera era n'ebisaawa zino twogera naye Mr. Sozi sikyalina mutima gw'oyo omwami. Buli wentulawo n'endowooza nga nkaaba ng'amaanyi kale ng'omukwano gukendeera. Musajja mulungi afaayo eri omwana we. Nze emyaka gye mmaze
eno mu mawanga simanyi na kalaamu oba kalaamu ya mmeka oba school fees ya mmeka simanyi beeyi simanyi beeyi ya medical oba omwana aba alwadde sikimanyi omwami oyo omwami bambi buli kimu akiwaayo naye wensabira advise Mr. Sozi mabega awo juzi awo wakayitawo mwaka gumu n'ekitundu we nakizuula nti omwami yali annimba tinamanya ge bambi yali annimba kale ti abamu bayinza okiraba ng'ekintu ekitono nenze kunze mpulira nga kimazeemu amaanyi buli wentuulaawo mpulira ng'ekintu njagala kukita Mr. Sozi oli omwami gwe nali mpita omunyankole bambi nga mwami muganda eyeddira enkima Mr. Sozi ojja kumbuuza nakitegeera ntya nali ndi awo nga nkebera ku imo kuba nze madde nga nkimanyi nti tali ku imo bandi awo nga nkebera ku imo nga ndaba amanya naye nga ndaba profile pic ya muntu gwe mmanyi tefamu mbuuza ne ngamba okozesa imo nangamba nti ye imo naku zino ngikozesa era gye ndi mu imo nemubuuza yegwe gundi nangamba nti yenze nze saakifaako nnyo nalowooza oba bintu byakusaaga mbandi awo nga nsindikira endagaano yali aguze poloti eyo gy'abeera eyo kuba kati naku zino abeera waabwe eyo mu buddo eyo yavaayo eyo gye twali tubeera n'agenda n'akola n'afuna poloti ye mbandi awo nga nsindikira nga ndaba erinnya nga ly'Abaganda nga n'ery'eddiini eririko nga siriwulirangako nga ku kipalati ky'omwana wange linedde eddwaliro nga kuliko mannya g'Abanyankole batise mu kaadi amannya g'Abanyankole naye Mr. Sozimo ng'amazima matuufu omwami tabangako Munyankole okumanya omwami oyo muyaaye n'endagamuntu ye gye yakola nga ffenna tuli omwo mu kibuga endagamuntu ye mannya g'Abanyankole naye Mr. Sozi ekintu ekyo I'm really traumatized and so confused. Omuntu nanimba nti ye Munyankole era n'amanya g'omwana waffe g'Abanyankole n'amanya ga kitaawe g'Abanyankole naye ng'omwami tabangako Munyankole Mr. Sozimo nga musajja Muganda. That thing ekyo ekintu kyanfoosinga bambi nensaba vacation mukama wange n'agimpa nenzirayo okewaka purposely to prove omuntu gwe ndi naye ddala abamu mugenda kumbuuza nti lwakijja kitya mbu wakitegera luvannyuma amanyi naye nga nze nja bagamba nti banange baana bawala banange oba busiru oba laavu oba ki omwami oyo yagaana okuntwala ewaabwe yali yagaana okuntwala ewaabwe so it forced me okubeera okufuna vacation nengenda vacation bampa ya mwezi gumu nengenda natuukira ewaffe kuba omwana ali waffe nentuuka nenkima omwana nenkwata emmotoka nentambula ku ssimu omanyi okutambulira ku ssimu ng'ogenda wali omwami ate ng'omwami ali waabwe mu kikyalo ekyabwe nentambulira ku ssimu paka we namutuukako Mr. Sozimo nga mazima matuufu newo wandigambye akyogera si yakireeta omwami ono singa yafa nga ndi eno ku kyeyo oba singa afudde nga ndi eno ku kyeyo nengenda nengamba nti kamunyonye mu kyalo kyabwe nga nkozesa amannya ge yawandiika ku kipalati ky'omwana wange nekya baptism amazima matuufu Mr. Sozimo sandi mufunye kubanga amannya sigeegage newe nandigambye nti nkwata ndagamuntu ye nengenda nga nkola nti abantu bandigambye okufaanana si lwe Luganda yes ekifaananyi ekiriko kiki naye amannya agaliko sigage
amazima matuufu nandivuddeyo nga simufunye oba nga sifunye bantu be. Mr. Sozimo natuukayo nga amazima matuufu ng'amannya ge mmanyi si geegage nga ye mwana muganda okuva jjajja ne bazadde bonna nga baganda. Mr. Sozi, ekintu ekyo kyannuma okumanya kyannuma nali wakumalayo ewuwe omwezi ogumu gwonna ogwa vacation naye Mr. Sozi namalayo just nnaku 3 nenvaayo nenkomawo ewaffe nemulimba neŋŋamba bankubidde essimu nti baneetaaga era bwe ntyo nenvaayo nenswikinga off essimu yange era omwezi gwonna we naguma kale kaŋŋambe ewiikisi 3 ze namala ewaffe saddamu kwogera n'oyo omwami saddamu kwogera naye ne saawa zino soogera naye nga bw'oyinza okwogera n'omuntu wo n'oseka n'okola biki Mr. Sozimo kyansukkako omuntu okunnimba kyenkanidde awo. Bannange abaana abalenzi lwaki mulimba? Bwemubange wamwe muli baavu lwaki temwogera amazima? Kuba nze ekyampa nenzikiriza oyo omwami the fact is namukkiriza lwakuba yali yaŋŋamba nti ewaabwe ttawo yakulira Siteboni era mwana wa mugagga. Naye Mr. Sozi nagenda otuuka ewaabwe ng'amazima ga Katonda mu ggulu. Byonna sijja byogera naye nga abaana abalenzi bambi mulimba nnyo. So Mr. Sozimo, ekintu ekyo kirimu kunnumya omuntu ekirimu kumba oba buli wentuulawo nempuliriza nga ddala amazima Katonda mu ggulu omwami oyo yankweka amannya g'amatiifu ate yandinkwese wakiri nga simuyinaamu mwana naye n'omwana n'akweka amannya kati Mr. Sozimo kati kyeneebuuza era wetuuliddamu ng'oba mbu ne tuzaala omwana ow'okubiri simanyi oba kiribaawo kuba omutima gwange gwafudde okuba we nakitegeera kati olwo alikyusa amannya omwana waffe ow'omukubiri oyo n'amuwa amannya agaabwe ag'Abaganda era ne ku kiparaati n'ateekayo ye ng'omuzadde amannya g'amatuufu kiki? Bannange kyannuma era mbeerawo nenkaaba kimazeeko mirembe. Mr. Sozimo, bambi, I need your counseling. I need your counseling, bannange. Mpulira nfa obulumi, sisobola kisharinga ne mmange kuba muli nange mwennyini mpulira nga nswala. Mr. Sozimo, I'll be so grateful. Muwampaddeko good word of advice or counseling. Have a blessed day. Kibi nnyo, kibi ddala. Waliwo abantu nga ye bino bw'abiwulira agamba yakulimba naye kasita okizudde nti akufaako we alabirira omwana wo tomanyi school fees tomanyi bill za ddwaliro bingi by'oyinza okutunuulira n'ogamba kiri mayina tumejalinge mu biri mmeja kati nga gw'osazeewo nti kiri mayina bino ebirala bye biri mmeja era olingagamba nze ono sirabawo case kati ekirungi okitegedde ate takyeganye bw'aba yeetonda I don't know then you're good to go. Abalala ky'olaba mbagamba nti tosinziiranga eyo n'ojajinga omuntu ng'owulidde ebimusoomooza kubanga nkujjukiza nti ebisoomooza ye si ggwe. Ebimusoomoozeewo bisobola okubeera ebyangu so nga naawe oyinza okutubuulira ebikusoomooza nga tulaba olina kyejo kubalala nga byebintu byangu. So tuteekeddwa okukula mu ekyo obulamu butusoomooza mu ngeri ya njawulo. Ku nsonga eno nandyagadde okwogera ku kyamaama n'okutoba kw'abaana saagala nnyo kiprioritizinga obaolyawo tuli kigwako kino kyanjawulo muuko naye waliwo baana n'ogamba maama omwana kolwa akayimba kaaba kamayinja mwana wange nyamba buyambi owulire ebyegamba nsaba kimu mpumule nga munsisirese mu bisusunku. Now imagine omuzadde watuka okwegayirira omwana wange kale tokyekolera kikolere nze
okusoma teweesomera somera nze nyamba bambi teweenaabira naabira nze bambi teweeriira mmere egirye ku lwange teweebaka ku lulwo neebakira omuzadde agenda wala panne tuyiga okuwa abazadde baffe ebitiibwa kubanga bayita mu bulamu naye maama ekyekango mukama yakusaasira kuba ssebo maama asobola okufiira awo ekyo tekisobola kuva ku bwongo kale yo njagala kuvaayo kaŋŋende wano sirina ngeri kansooka ennyambala engatto zo singa obadde ombuuza nti mba kubanga mbadde nze omuntu waliwo kyayinza okuyita ekitono nga bwe mbagambye nti nga kitono ku ye waliwo ebintu ebiyinza okuba nga olaba ebigulumidde mu maaso gange nga binene nga bizito nenkulaga nti tebindidde era nsobola okufaafagana nabyo kati wayinza okubaawo gwe kwoyita akatono nogali lwaki Moses kino kyamuggyeko nnyo kabadde katono ku ggwe kunze kinene nyambadde engatto za sisa ne nga mahawula ne bwembanze omusajja ono olusozi lwabayolekedde okunziza mu nteeko lunene lwa nsonga nkakasa ntya nti obulamu bwonna bwe tutambuliddemu bino bituufu nga nebyembadde mpita ebituufu ebirabika ng'ebya bulijjo nga neewuunya bwewuunya omuntu omukulu omusajja ategeera onnimba otya eggwanga nondaga nti oli wa West kale oli Munyankole naye ng'oli muganda wa wano Wankima ekyo oyinza kikweka paka ddi ofeekinga otya obulamu nonnimba amannya go nga ndaba malala naye amannya g'amatuufu nga malala onnimba otya nti ova mu famire y'abagagga ova mu famire y'abageze ba minisita onnimba otya oli ajja kwebuuza nti kakati sisita ye yazuula ddi kubanga ono wa minisita tewabaawo byolabirako olwedda azze akulaga nti abadde nga ajja alina ebibuuzo kati lwaki omusajja tamulaga bantu be ebyo byebibuuzo ebizenga bimubadharinga mumanyi abasajja bwe tuyinza otutuuza abakyala n'omulimba n'oleeta kino n'oleeta kiri okakananga kate naakola kiyayogedde bwabanga mpasizanga njagala ayinza obanga taagala ndabe famire ne mutambulira mu bulamu bwe butyo omwaka ne gugwa wali ne mukakkananga emyaka 6 emyaka 7 mugisonjodde ng'omusajja takututte waabwe so bino bibeerayo otandika okwebuuza nti kati kuye obulamu obutuufu bwe mmanyi obutuufu bwe buliwa kino yakinnimba kati biriwa byentambuliddemu bwonna nga bulimba nga buno si bulimba bannange ekintu ekyo Katonda bw'aba akyakusaasidde nga tonnakituukako weebaze ekintu ekyo okirabanga ekitono naye omuntu okuzuula nti yakulimba eggwanga nga gwobeera naye mu kitanda omuzaddemu n'omwana yakulimba amannya kirina engeri gye kijjawo obwesige obw'ebintu byonna osooka n'okkiriza nti kati omuntu ono nina mulala buli kyobadde omwesigako kyobadde okakasa nti kituufu kitandika okufuuka obulimba ng'osinziira ku kino sisita oli mutuufu nnyo okuba nga tobitegeera ebibuuzo by'olina bingi sisobola kukugamba nti olina kyekyo kijja kumutwalira ebbanga ggwanvu ng'ate ataddemu amaanyi mangi ng'asenvudde nnyo okusobola okuba nga akuleetera okubaako empulira endala gy'owulira mu bufunze kati mwadda ku 0 mu bw'omuwulira ng'alina kuddamu kukwana bw'aba yeewaddeyo okukukwana asobola okukukwana kati asobola okujja nga y'oli yennyini manya amatuufu n'akukwana buto ekyo kyonzikiriza wansi w'enjuba nti kisobokera ddala naye kisoboka ng'amweteefuteefu okulinnya olusozi oba okutambula olugendo olwo okutuuka ku destination ey'okuddamu okukumatiza omu-accepting kubanga gwe obwongo bwo wayagala musajja mulala kakati ate mulasajja mulala yakuli mu maaso kati abalala tebakitegeera ekyo ekintu kinene tugenda kukola tutya ntutta obudde bwange ku nsonga zo sister
byonna banjogedde mu luzungu ojja kusobola okuntegeera bulungi. Simanyi oba otuta omutawaana okubeera nga okkakkanye naye ng'ate ensonga eno ogitwala okubeera serious. Discovering a lie like this is shocking, but you must remain calm and not act out of immediate anger. Take time to process what this could mean. Kati njagala underlining bwe njogeranga njagala n'olyanga njagala underlining kino kiyinza kutegeeza ki awo njagala bwe njogera bino sho sigikolera muntu omu alese story naye ali presenting abantu abalala bangi abalimbiddwa mu ngeri ez'enjawulo ng'ebirimbo bya njawulo naye nga byonna birimbo. Ntwala omutawaana okulowoleza abantu abafaanana bwe batyo. So sho sigikola nga ngikolera wadde story yekka naye n'abantu abalala. Waliwo ekirimbo ky'ozuula ng'oli yakulimba ng'obadde omwesize mutambudde ebbanga ggwanvu n'akulimba. Embeera eno sisita ono kati agiruddemukko si bbanga ddene kikyali mu bbanga ttono naye tekiri fresh nnyo nga bwe nagamba nti kyajjo newankubadde kiyinza oba nga kya mwezi guno. Waliwo ali mu kundaba ng'olwedde ogudde ku kirimbo omusajja kye yakulimba oba omukazi kye yakulimba. Bino birimu sayidi zombi. Oteekwa okusooka okkakkana yes kino kikanga naye oteekeddwa okukyaŋŋanga ng'osoose kukkakkana n'ekisinga obukulu kye nkugambye okwandalayininga kwe kusooka okwebuuza ekintu kino kiyinza kuba kitegeeza ki. Motivu y'okunnimba alina engeri gye yakuwulirako mu mboozi nga onyumya nti wandyagadde kudeetinga musajja wa ggwanga bwe liti. Waliwo omuntu gwe wakinyumizaako ng'oba oli awo ayinza oba yamutuukirira ng'abantu bano mwalina mutual friends nti wanyumiza omuntu kati babaire eri ne bakwogerako ne bakyogera olina alowooza nti alina kujja gy'oli mu bulamu bwe butyo. Kakati kino kiyinza kubanga kitegeeza ki bwe nkugambye okwandalayininga okukulimba kino ayinza kubanga yali ayagala kutegeeza ki. Kiki ekiri emabega w'obulimba buno? Olumu bw'otegeera ekiri emabega w'obulimba waliwo okukkakkana kw'oyinza okufuna nga okay motive yali bweti ne wano yeesirwaza kati yali alowooza nti asobola okisustaininga era kiyinza okunyiiza naye nga tekisigadde ku level y'emu kubanga otegedde lwaki yali alimba. Mulimu omuntu gw'osanga nga yalina group influence yayagala nnyo okukeepinga standards z'abakyaliibe n'afeekinga obulamu okuba nga bo okukkakkana nga kigenda kikula nga kikula era bw'okitegeera tekiba kyekimu. Njagadde kutegeeza mukwano gwange omwagalwa nti oteekeddwa okutuula ng'ensonga eno tojaŋŋanga nnyo na busungu. Njogera eri ggwe nga kino ky'ozudde nti bakulimba kipya. Twala omutawaana oprocessing ekintu ekyo kidigesting mu bwongo bwo n'okunoonyereza okutonotono kw'oyinza okukola kiyinza kubanga kitegeeza ki. Bwe kibanga kyakakutuukako ngambye ndi mu bbagatta oteekeddwa okusisinkana omuntu ono okwogera naye mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa. Newankubadde engeri ya buvunaanyizibwa ne na buvumu family ng'oli serious si kubeera awo nogaka omanyi waliwo abantu abaconfronting abantu nanga mwami kyokale saagala nkunyiize ne ndi disappointed nnyo mwami wange okimanyi nti nkwagala nnyo nekino kyankubye wala ensonga zo saagala okitwale nti kugamba nkukyaye kugamba wekenyinyini oba kwe kubanga oli ku kiwunu naye ng'okifuuyirira kati waliwo okufuuyirira kwe tutayagala oyogere gy'oli nga tomutyobodde kubanga ono olwedde omuba omulinamu omwana bwaba mukazi olina noba nga mwewasa mpeta kati mutuule otwale ensonga zino mpola mpola. Yogera naye nga si kulengeza kwekandaga kwekamwana kyova olaba olumu ntera bagamba wakiriko bw'owulira nti tosobole kwogera bw'otyo kati sooka weewemukko obudde oleme confrontinga muntu ono n'obusungu obwo obw'ettumbiizi munzika mulwanye mwasizaasiza ebintu kubanga olemeddwa okusooka okwefuga ate nga solution terimu eyo approach obusungu obwo okugenda oyatike naye si okugenda okuwa answer oteeka okusooka okwebuulira ogambe nti kati ndi mweteefuteefu okwogera naye nsebo
njagala onnyinyonnyole nnyabo, njagala onnyinyonnyole. Si mu kusaagirira ng'oli serious, njagala onnyinyonnyole. Mu bino ekibuuzo njagala ombuulire lwaki wannimba. Lwaki? Si byakubeera oli serious, lwaki wannimba. Nsanyuse nnyo bw'oba nga watwala omutawaana ogw'okuvaayo n'okomawo ekyaddondo, newankubadde ng'ate olwokuba walimu obusungu, walinamu pressure, waliwo by'otaakola bye wali olina okukola kubanga watwala omutawaana okulinnyonnyonya okomewo Uganda ng'ekyo kye kikukomezaawo. Ensonga yali serious yo ng'eri worth okuzza, naye mwalimu obusungu, mwalimu confusion awo nga kyovulaba nti wabeera n'ennaku 3 n'ogenda omusiriikira ebbanga erisigadde n'oddamu n'olinnya n'ennyonyi. Lwaki wannimba? Ateekwa okwogera ensonga ng'eddala nsonga. Bw'omala ekyo oteekeddwa okumanya ssebo ow'ekitiibwa oba maama ow'ekitiibwa munnange gwe gwe mbadde mmanyi nti ndi mu bufumbo bw'ekimmemmette n'omukyalo omunyankole ekyali ekirooto kyange oba omusajja omunyankole. Kati bw'obanga gano amazima gazuuse ng'ate si gwe ogambikkulidde, bannange wansi w'enjuba njagala buli omu ategeere kino. Amazima g'obikkulidde omusajja oba omukazi galuma naye gabeera kalekaleko bw'ogageraageranya n'amazima omuntu ge yeezuulidde nga wagamukweka. Banadamu tulina omuze ge bakuzuddeko nti ge mazima gokkiriza nti kati ago mazima omanyi kakati onsonyiwe era mbadde nteekateeka kunnyonnyola. Banne otandika okunvevengerako mbu mbadde nteekateeka okunnyonnyola. Kiri ku ffenna owulira ng'omuntu akutyobodde badde oteekateeka okunnyonnyola. Ekintu kino kiraga nti kibaddewo emyaka 10, myaka 5, mwaka mulamba obadde oteekateeka kunnyonnyola ddi. Akkiriza amazima g'omaze okuzuula nti kati ago mazima. Obwo bwe bunafu bwaffe abaana b'abantu. Kati ssebo ow'ekitiibwa gano amazima nze nageezuulidde, nandyagadde kusaba onsaasire bwe kibanga tekikukola bubi. Ssebo mukama wange ombuulire kaakati mazima ki amalala g'okyerekedde? Saagala kukkiriza nti gano gokka ge mazima g'obadde wasirikira n'ontambuliza mu bulimba oba okulowooza nti oli munyankole ng'oli wankima. Mazima ki amalala g'okwese? Nagambye bino obyogera ng'omuwa ekitiibwa. Okwogerako si kugamba nti ssebo taata ow'ekitiibwa nsonyiwa biri nga bye mbadde ngamba. Twogera naye respectfully but family. Taata ow'ekitiibwa nja kuba ndi awo nga waliwo ebirala bibazze oluusi bya misango kubanga okukola ebiwandiiko n'obeera ne national ID ng'eraga mannya malala ng'oli muntu mulala, nyinza obutagaana bwe bukyenkya nga bakunoonyeza mu batujju. Mukimanyi nti kisoboka? Mmwe wali otudde n'ofumiitiriza kye kitegeeza okusanga omusajjawo ng'alina passport eraga nti munyarwanda naye nga munnayuganda nga talina na roots z'abanyarwanda, n'osanga ekiwandiiko nga passport ya musajjawo eraga nti munnakenya, amanya alina galayira, alina g'ofambo, manya ga bannakenya, ate sirimu nga biri ku passport ye. Bwe bukyenkya ne bakugamba nti musajjawo mutujju, oyinza okwekanga. Bwe bamukwatira mu kukukusa abaana abato, bwe ekyo ekintu kitegeeza kinene. Kati bwe bukyenkya ng'olaba FBI, CMI, waliwo ensonga ezijja nga Interpol yezze omuntu okuba ng'alina national ID ng'eraga mannya malala, sina mannya ga Baganda nenga mannya ga Banyankole, osobola okwekanga. Bwe bukeera ku makya nga patrol eyimiridde awo oba drone eyimiridde awo ne bamutwala ng'eyatta Kagezi, ne bamukwata ng'eyatta Kirumira, ne bamukwata ng'eyabadde atta abasiraamu,
osobola okwewuunya ng'osanze bbaawo national ID gy'alina eraga mannya malala. Kyenva njagala omumbuuliza ekibuuzo nti taata ow'ekitiibwa, wayinza okuba nga walinawo obulamu bw'obukadde bwe simanyi naye nga bwekuusa ku kubeera omumenyi w'amateeka, nga wayinza okubeerawo kwegamba waliwo deception. You people olwaleero n'okuba nga nkuweereza ssente nga ziri mu mannya malala, mpozi ng'oŋŋamba nti oyo mukyala we ate nga mumanyi nga kikwatikako, naye okimanyi nti ssebe ekyo nakyo kati ennaku zino kiralamu. Gwe Sozi Moses bw'ompadde ennamba kwenteeka ssente, ennamba ereeta Rwigema Karuhanga Robert. Gwe tekikuleetera bibuuzo. Waliwo okunnyonnyola kw'obeera oyagala, kati ensonga zino tulina okuba nga tuzitunuulira. Ekirala kye tulina okutunuulira, ensonga zino tulina okutandika okulowooza ku bulamu bwaffe obw'obutebenkevu, safety. Kakati mwaba abadde bakizaala wanti eyo ensonga ntono nnyo, olaba bwe tugigenda ebuziba nga gobadde oginuulira ku surface wano. Lying about identity may be linked to criminal behavior. Fraud, tugenze mu bumenyi bw'amateeka bwenjogeddeko wali, wayinza okubeerawo obufere oba ensonga enneekusifu nga zikuleetera okuwulira nga oli ani seefu. Omuntu ono okuva lw'otegedde ebyo oba owulira nga tosobola kuddamu kubeera naye nga bw'obadde, ne bwankubadde oyinza okulowooza nti ojja kupretendinga, tekiba kyangu. Kyenva nkugamba nti mu mbeera eno omuntu ono okutandika okutya okubeera naye ng'oli wekka kyetaagisa. Oli ajaga amasozi okigezezza nnyo. Nagambye nti natuta omutawaana okufumiitiriza okugatta ku nsonga eno si ntono nga bw'oyinza okulowooza. Otuuka ekiseera nga kikwetaagisa kati okuddamu okufuukuza enju. Kati wano tuli ku safety eyiyo n'omwana wo. Omuntu okukyusa n'aba nga identity ye eraga kirala nga naye ali kirala, si kitono. Ogenda gamba nti detective movies zezannyonoona, nabagamba nzifunamu nnyo okusinga bwe ndaba Pango Kasayo. Ensonga y'omuntu okukyusa identity, tuli ku safety. Ngambye nti weewala okubeera n'omuntu ono bwe kiba kisoboka wekka, kiba kigwana okubeerawo kw'omuntu omulala. Waliwo abantu abamu nga bw'obategeera omuntu asobola okukweka amazima, naye bw'omulinnya obuufu bw'otandika omulinnya akagere ogenda okwekanga nga waliwo waakiri link akantu kamu bwe kati akayinza okutandika okuconnectinga okugenda nga kakubikkulira amazima amalala bw'obadde tolaba. So ng'eri abantu olw'okuba tetumanyi nnyo motive, nagambye waggulu eri nti twagala omuntu ono okubanga atambulira mu identity endala. Kiki kyayinza okuba nga kyategeeza kye natandise nakyo? Eriyo omuntu ategeera nti omutegedde ng'alinga kibanda okutegeera nti omutegedde, kati mwegatteko. Kye kiringa ekiri seefu muuko, mwegatte mutandika kumukolera. Bwe kitaba ekyo tasobola kukkiriza kugenda n'amazima ago g'obeera otegedde. Omuntu ono mu mbeera eno kiba kikwetaagisaayo okufuna omuntu wa famire ow'ensonga gw'otegeeza ku nsonga bwe ziti. Kiba kyetaagisa nnyo. Kino kiba kikususse. Lwaki? Omuntu okukyusa identity. Abalala mu mbeera bwe ziti njagala okubeera singa tubadde tuli mu nsi nga bazungu, sebo zino ensonga kati ziba zigenze ku poliisi in case of anything. Kubanga njala nkubulire, mujjukira sister gwe tubadde tuwulira ennaku ezo eyafumbirwa gayo bwe baali e Kenya
n'amugamba nti accountant n'azuula nti mu poliisi ng'amuwadde haga n'akwata ku pisto. Mujjukira gye byawunzikira nga amulaba alina ebintu byaleetaleeta n'abifulumya, agenda okuddamu okubanga addamu akamunyeera bwe bati nga poliisi ezze ng'ono bamukutte ng'abadde n'enjaga. Byenjogerako tebinaba kuweza wiiki 2 bitandika bwe biti. Tosaagana muntu kukukweka identity. Kakati ssebo sister oli ayinza okubanga yasimattuka kubanga omupoliisi yalina ssente ate n'enduza n'abapoliisi nga bayala ng'asobola okubagulira ne bavaayo. Abalala bangi bali mu makomera ku misango gye batazza ne baaliraana abazza emisango. Kino ngambye wana katundu ke mbaddeko tuba ku safety eyiyo. Oli agamba era ne fayiro singa bikyenkya ne giwunya ogwa mu miswiba ng'ogamba bannange amazima amatuufu gali nti ebintu byo nange naakabizuula era bwe nabizuula nagenda ku poliisi ne ndipootinga fayiro bwe reference yeeno. Osaagana okusaaga mu nsonga zino nandikugambye nti abamu batandika n'okunoonya okuwabulwa mu ngeri y'amateeka, legal advices. Ekintu kino singa ogoloza kisinziira omuntu okubeera bw'ati era bw'ona ogenda mu bannamateeka ajja kugamba national ID eraga mannya malala ate ye muntu mulala ate n'amanya emuwa ga Kinyankole nga musajja muganda wa Nkima. Bajja kugambirawo nti eyo ensonga si ntono. Kati oli mu kuconsideringa okwebuuza nga kuno kw'oli mu kwebuuza okikoze bulungi kubanga ebiseera ebisinga era tekigwana kukola naye. Mulaba ekintu kino wekiba kigezze. Kakati omuntu ono olw'okubanga oba ozudde byobadde tomumanyiiko ng'ate biri sensitive otuuka mu kiseera eky'okutandika okwekuniza nga byobadde waliwo by'otandika obutamugamba akuleetera embeera y'okutandika okumulimba. Kati ng'owuya we yakomye okukumanya ng'oyagala waaba akoma toyongerako. Lwaki? Tomwesiga. Gwosobola ogenda ng'obuulya stranger buli kimu ekikukwatako. Kati ono already aba afuuka stranger mu bulamu bwo mu maaso go. Owulira nga takyalina buyinza, talina rights kubanga amanyi ebikukwatako kubanga naawe tomumanyi. Lwaki oyogera ne stranger ne weebikkula? Kati wano we tuba. Njagala genda ku nsonga endala enkulu. Kiba kikwetaagisa nnyo okwevaluatinga relationship eno ng'okitwala nga abadde tagimanyi ng'eringa relationship empya. Muntu ono talina bulamu bulala bwe simanyi bwali. Bino mwozuulira ng'omusajja ali mu ffumbo ng'alina famire ye ng'emumanyi mu butuufu bwe, mumanyi amatuufu mu identity ye entuufu. Bwagamba nti yali yakola mu gavumenti, famire ye ikola mu gavumenti. Kati otandika okwebuuza singa famire yammwe naye ebangundiivu otandika okugamba guno tegube mupango ng'omuntu ono okujja okunkwana ayagala kusemberera famire yange kutuusa muganda wange kutuusa bulabe ku muganda wange kutuusa. Olina okutandika okwevaluatinga relationship. Otandika okwebuuza ani gwe nnyinza okwesiga. Okimanyi nti okubuusabuusa kwojja kwono okuteeka ne ku bantu abalonga ne banne kati mu nsi muno ani ayogera amazima bw'abanga ono namuzaalamu omwana nannimba nti Munyankole nga muganda nannimba amannya ani gwe nnyinza okwesiga kubanga abalala tonna bazaalamu mikwano gyo bukwano gyo. Otandika eno relationship oba olina ogizza ku minzaani ogiwewe. Mu kugyevaluatinga ogenda kutandika otya okuddamu okuzimba relationship n'omuntu ono eyakutambuliza mu mbeera y'okuyingiza ekitimba n'akulimba. Ng'akulimbye ne mutambula ebbanga lyonna ng'otambulira mu bulimba. Bino byonna byakutunuulira. Era kati gw'oba ogenda kuzanya buvunaanyizibwa ki? Aba agenda kuzanya buvunaanyizibwa ki? Tuli mu kugiwewa. Relationship eno nkyasobola ogibeeramu. Sobola okuddamu okwesiga omuntu ono. Ekisembayo njagala nkikusomere. Sweetheart, toteekeddwa kuwulira nga oswala ku nsonga zino.
mu mikwano gyo mu famire yo kubanga omusajja omulinamu omwana kati ono abeera kitaawo era munnange taata ogenda kuzibira kitaawo w'omwana wo munnange ensonga zino zituuka ne ziba ndala bujja nga babanonye nga nawe bakutwaliddeko nga tosobola kumala gannyonnyola okivaamu. Many people get deceived by someone they loved. Abantu abamu batera okulimbibwa abo be baagala. Si fault yaabwe. Oteekeddwa okumanya nti tolina kubeera mu kutya kweraliikirira olw'okulamu lw'abantu abalala olwa relationship yo gye baazimba oba gye mwazimbira ku bulimba newankubadde nga gwe tewakimanya. Eyatandise ng'agamba omusajja kasita alabirira omwana, omusajja kasita akufaako, omusajja kasita wa buvunaanyizibwa. Mu nsonga bwe ziti we tutuuse wano olaba bwabadde tonnaba kugezesa kufumintirizaako. This is a serious matter. It can be a serious case olunaku olw'enkya. N'ogenda eruzira. Nabadde ndaba wano famire ey'emulugunya abantu baayo baakwatibwa okumala emyaka 7 tebaleetebwanga mu kkooti bakyanoonyereza. Kisoboka nnyo okubanga omusango gubasinga but with experience tokimanyi nti kisoboka nnyo okubanga bali innocent. Bitwala obudde, bitwala ensimbi. Tosaaga na muntu alina national ID ng'eyogera nti ye Rwigema John Bosco n'omala n'ogwa ku mazima agakakasa nti omuntu oyo bamuyita Pantaleewo Robert. Ekiriva mu ebyo olimbuulira. Nsaba emirembe gya Katonda gikubeere. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana w'omuwala ovaamu akaswa akabi, gife ebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals. Nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere. Zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo. Ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi. Ziyamba ku bwongo obwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa ly'olaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp.